Mwebale kusiba batata ne bamama mwebale kupambana yassa mwena abadde bakwasaganya okusingira ddala ejo mu kiyumba mu kiseera ekyo mu kisibo bwentyo mbagaliza Eid ennungi yassa ku side eyabaganda baffe abayisiramu naye nga webale kubanga atewe kumire ku PJ the news anka nkwalirizako mu dakika ennyina tenga nkwebazako gyotussako engalo gy'osinziira abasirikale b'amagye bano babiri bakwatiddwa era nga bwe batyo batwaliddwa ku polisi wabulanga bano babadde bana ababiri badduse omu akubiddwa essasi era ng'ekibakwasizza si kirala bwe bubbi basangiddwa nga babbye ensimbi eziwerako ddala obukadde 192 bazibbye ku mukyala amanyiddwa nga Shatra Namata ng'ono mukozi mu dduuka eritunda ebizimbisibwa awo mu Kisenyi bwe batyo bagenze maaso okubanga ate bamubala ne bamugoberera nga ssente zino azitwala mu banka bwe batyo ne bamuwamba ekiwejjowejjo ne babaako gye bamusuddeeyo nga bamuggyeko ekisawo ky'ensimbi wabula nga ate nabo poliisi yageze maaso okubanga ate ebagombamu obwala. Abakwatiddwa kuliko Opio Kakaire wamu ne James Namisi yes essaawa eno batemeza amabega wa mitayimbwa mu ngeri y'emu abenyigidde mu kubba ente z'omukulu eri Kaguta Museveni ku faamu ye ey'Ekisozi 10 bwe bati bakwatiddwa ente zino mpitirivu nga bw'okiwulira era bw'owulira omuwendo gw'abakwatiddwa nti munene we gutyo manya nti babadde bagenze kukola mulimu gw'amaanyi ku sayidi yaabwe. Eyo nga nkugyeyo ye omulamuzi wa kkooti enkulu mu Kampala Isaac bw'ati aganye okusaba okwateekebwayo nnamwandu w'omugenzi Katanga ng'ono yagambibwa okutta bbaawe omukyala yamanyiddwa nga Molly Katanga ng'asaba okweyimirirwa. Omulamuzi ategeezezza nti Molly Katanga emyaka gy'alina si gy'emikulu ennyo nti tasobola kubeera mu kkomera nti era abasawo b'ekkomera tebannaba kubanga ate bamutegeezaako nti tebasobola kumuwa bujjanjabi. Ono agasseeko okutegeeza nti kati nnamwandu agende mu maaso okubanga ate ategeka butegesi bujulizi bwe ng'akozesa obudde buno kubanga essaawa yonna omusango gwe gwa kutandika okuwulirwa ennaku z'omwezi nga 2 Julayi omwaka guno gwennyini. Yes, ssentebe w'akakiiko akakolera eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya avuddeyo bw'atyo n'ategeeza akakiiko ka Paalamenti nti teyasobola kugenda mu nkiiko emitala w'amayanja ezikwata ku ddembe ly'obuntu olw'ensonga nti ensimbi tezaaliwo kumusobozesa kubanga ate atambula. Obwammena bwa bugweri yes buno bwavuddeyo ne bugenda maaso okubanga ate busambaga ebyayogeddwa oba ekiwandiiko ekyafulumiziddwa omukulu amanyiddwa nga Muhammadi ng'ategeeza nga abagweri bwe bagenze maaso okwetondera Speaker wa Parliament Anita Among olw'ebyo ebyayogerwa omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Alex Waiswa mufumbiro mu kuziika munnamateeka Waiswa Ramadhan eyafiira mu kabenje bagenze maaso okubanga bagamba nti bo tebanneetonderako Anita Among so ku sayidi yaabwe ekiwandiiko ekyo kiri fake. Omukyala Fifi the Queen si musanyufu n'omukulu amanyiddwa nga Waiswa mufumbiro yasajjukira nti ono yavaayo ng'asaba Speaker wa Parliament yeesonyiwe Rebecca alitwala Kadaga wabula nga Fifi the Queen ye yavuddeyo n'awandiika ng'agamba nti mpozi ani yajjawo age limit all I need is an answer si bivumo ani yatuleetera obuzibu bwa togikwatako okiwulidde so nabo bonna bagenda maaso okubanga ate bamusaasira mu ngeri emu oba endala yakulaga nti talina wadde eddakiika nemu kwamusaasirira. Bo abakozi ba gavumenti abasomesa wamu n'abo abakola mu malwaliro bwandibanga bo bakeeredde nga bano bategeezeddwa nti bonna abaana babatakkiriza kubanga bagemebwa omusujja gwa yellow fever nga n'akataba kalaga nti bagemebwa obulwadde obwo tebagenda kubanga ate baddamu kufuna yadde ekikumi kya gavumenti oba omusaala gwabwe. Jjukira nti abantu bangi beesambazza okubanga bafuna akayiso kano nga bagamba nti kandi baviirako obuzibu era nga n'abaana baabwe balabiddwako abazadde ab'enjawulo nga bagenda maaso okubanga ate bali amatereke n'abasawo abagezaako okubanga ate babagema. Nkuleetedde omukyala akuliridde mu myaka akaabye nga bwawanjagira bekikwatako okubanga ate bamuyamba oluvannyuma lw'olusuku lw'emmere ye okubanga ate lusaanyizibwawo abagagga abaagala okubanga ate batwala ettaka lino. Ngenda kulyakize anaendi ekize banagenda gawa tata simwogerere banange tata simwogerere munange abaana abaweeki yenkole ntya yendage wange
Usikuna mukama. Omwabuta ina chiche. Omwabuta ina chiche siya bagaga. Siya bagaga. Kati tudewa. Tudewa fe. Tugenda kulagawa. Tudewa. Tugenda kulagawa fe mama. Tugenda kulagawa. Emere jirabe. Tabe bitoka byonna. Taba mama. Birabe byonna. Tabe birabe byonna boyabiye. Mama nyabe kizafiya mali ko biwetaka. Kizafiya mali ko biwetaka. Kati ngenda kulya chinze. We marika oli mupi. Tata simogerere oba oronda abasimanyi. Sibanyi oba gy'oli aye tojja kumpulira kuboliwa. Omusolo gufuuse omusolo. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Henry Musasizi alabiseeko mu kakiiko ka Parliament ak'ebyensimbi okunnyonnyola ku musolo ogwa siringi 1,555 ezigenda okuba ng'ate zitandika okuggyibwa ku buli lita y'amafuta eggulwa. Musasizi agamba nti Uganda emaze okwebbulula okuva mu kattu k'ebyenfuna keebaddemu kasookedde ekirwadde kya COVID-19 kibalukawo. Ono agamba nti singa kino kikolebwa Uganda egenda kuba ng'ate eganyirwamu era nga ejja kujjamu ensimbi obuwumbi obwerako ddala 2.92 okuva ku musolo guno. Byebyo nno naye nga njagala ojjukire nti si mafuta gokka agateekeddwako omusolo oguli waggulu. Ebizimbe mu kibuga Kampala abantu bali mu kwekalakasa lwa musolo n'ebintu ebirala. Bannayuganda bazze basasulanga omusolo mu ngeri ez'enjawulo wabula ng'ate kisinga okubaluma kwe kuba nti omusolo ogubaggyibwako tegubagasizza bye basuubira okufuna si bye bafuna. Enguudo, amalwaliro, amasomero ebisinga obungi tebikoleddwako. So wano omuntu ajja kwebuuza nti ssente ezo zonna ze bagenda okuba ng'ate babajja ko essaawa eno zo zinaabayamba. Weewaawo waliwo abavuddeyo kuba ng'ate beemulugunya ku nsonga y'omusolo guno gwennyini ng'abamu bagamba nti bannansi b'eggwanga lyattu Uganda batulugunyizibwa so ng'ate abalala balekeddwa ku bbali ngamba abagwira bayite ba investors. Ifirisi si kye ekizibu kyokka. Lwaki amaduuka g'Abachina paka kati gakyali maggule? Lwaki Abachina bavudde ne ku level y'amaduuka kati bapangisizza abatembeyi babawa jini bazimba ku street? Lwaki tebakwatibwako? Lwaki ba manufacturer bakompitinga n'abasuubuzi? Zino ensonga nkulu. Kakati temuyinza kubanga mwaga tufuge nga tuli baavu. Nze bwenfuna nga munnansi mbadde manyi kwekulaakulana kw'eggwanga. Kakati bwonjafuwaza oba naakulakula nnyo otya eggwanga nga bannansi tuli baavu. Bannaye President Museveni tuwulire ku luno. Akati sekretari wafuta nti 16 ebadde diversion 16 tebangako ababe 16 batukulemberamu neera nga woolaba nti bazeeyi ate batulyamu n'olukwe ne tubabuuka twabamanya basigala eyo kuba nabo kati bakozi ba gavumenti. Embeera eyateekeddwawo mu kibuga nayo bwetyo yennyamiziza abamu ku bannayuganda anti munange bamukwata mundu bwe batyo balawuna street ku street era nga bawererako ddala be baayiriddwa mu kibuga Kampala. Abantu abeekalakasiza nga tebavudde na waabwe ne muyuwa amagye n'ogamba nti lutalo. Ne muyuwa amagye gaweese mundu bonna batunula bulala bonna bayitirivu. Naye wano nga muyimira ntuga nti waliwo abatujju. Abatujju abo lwaki we mutegeera gye bali temuyuwaayo magye bwe gatyo ge tulaba wano. Ekifo ky'okunoonya ekyomukolera abantu. Mubatiisatiisa butiisatiisa. Ne muyuwa amagye ne mukanga ne mwekalakaasa ne abantu teboogera ku kibaluma. Abasuubuzi be musinga okujjamu ssente ezo ze mugenda nga mugabanagabana eyo nga mutusinikira amanyu eyo. Esente ze bawa mpitirivu ne mukwata obuchina ne mubuleeta wano nga tebuyina wadde n'ekikumi kye busasudde mu nsi etali yaabwe. Naye ate omunansi waavayo nti banaye bitunyiga ne muyuwa amagye ne mukanga ne muweeke mundu ne mutiisatiise mundu ze babagulira abo bennyini. Oba kye bayitambwa akabwa ke weeyolera ke kakuluma enteega kata akabwa Museveni ke mweyoledde kaabalageko. Teri ajja kwogera, teri ajja kwekalakasa, teri ajja kugamba nti banange kino kibi. Mujja kujjayo emiggo, mujjayo mundu atenkera mukerenga mutulaga nti ono zombi wamwe rujuju, mwegonza nnyo n'ono omutemu bbalamu atunda ebiwowoolo by'Abannayuganda. Butunoonya kalulu, banange Bobi Wine mu binnyo, banange
mutulazeewo kinga gavumenti ya kitawo Museveni etulugunya abantu abantu gwe kennyini eyalize owoye embeera mubeera mu kukanga ebyekisirusiru bantu mwe bayeekeramwe tubakooye bayeekeramwe mwali tuviiridde tubakooye wabula ne mukanga byebiki bino. Olunaku olw'eggulo omukulu Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu n'aboludda oluwabula gavumenti nga bakulembeddwamu omukulu Honorable Joel Ssennyonyi baalabiseeko mu paalamenti era nga bano bagenze mu maaso okuba nga ate batongoza embalirira yaabwe ey'omwaka 2024 okutuukira ddala 2025 weewaawo ayina bye yagenze mu maaso okuba nga ate ayogera mu lutuula luno. Friends, many good proposals have been presented in terms of policy alternatives, in terms of laws, by ourselves and other leaders. But let us be honest, no matter how good our thoughts are, no matter how beautiful our proposals are, they shall never see the light of the day for as long as dictator Museveni is still in charge of this country. That is my firm belief. Yes, we must continue telling Ugandans the truth as it is, instead of, misleading them with eloquent speeches. We must paint to them a picture of the problem and indeed go ahead and point at where the problem is. The man who has ruled our country for almost 40 years now is not just a political opponent to us, no. He is the embodiment of Uganda's problems. That is the only way this is going to be possible. So I continue to encourage all of us here present and those watching us outside that we must do what we must do. You cannot take a step unless you unlock your feet. So for now, what we have as a great resource is our collective determination and collective will to have a free country, and after having that, then we shall go ahead to build a Uganda where all Ugandans are equal, regardless of their ethnicity, regardless of where they come from, regardless of religion, tribe, or social class. We shall go ahead to build a Uganda where leaders lead with integrity, where leaders are true servants and citizens are the true masters of their destiny. So let us use this resource that we have to put an end to this dictatorship. Let us use this resource to change this country once and for all. I thank you for listening to me, for God and my country. Omuyimbi Dr. Proper ono yali muyimbi nakinku mu ggwanga ly'etu Uganda wabula nga amaze ebbanga nga tafulumya music yalabiseko mu katambi nga mwanattu embeera mwali yennyamiza. Bannayuganda abamu balaze nti benyikidde emitima so nga ate abamu balaze nti emitima gyakaluba. Ono yawandiise n'agamba nti ffe tetuli baserebu naye tetukaabira mu kamera nti tusaba buyambi oba twagala buyambi, naye baserebu b'e Uganda mututama buli ssaawa mwagala bintu bya bwereere twabakoowa. Okiwulidde ekintu ekyo nti nabo gye bali embeera si nnungi naye bo tebeerikodinga buli kiseera nti baagala buyambi, bafubako okulaba nga bava mu mbeera yaabwe. Naye serebu embeera bwe mutabukako mu kifo ky'okugiyiya abeeko kyakola ekimujja mu mbeera mwabaali akwata katambi nga yeerikodinga mbwa nti baagala bintu bya bwereere. Kankweko akatambi ka Dr. Proper ate oluvannyuma tweyongereyo. Yeah, this is real now. This is real. It is real. I need a chance. I say sorry to whoever Gwinalumya. I really need a chance.
Mwana mulezi amanyiddwa nga Victor Rose yeekoledde olunaku olwaleero ne mwana muwala amanyiddwa nga Patricia owa Ghetto Kids oluvannyuma lw'okuba nga ate balabikirako mu katambi nga beenywegera wabula nga waliwo abajjeeyo post Victor Rose gye yakola mu mwaka gwa 2021 ng'ayagaliza Patricia mazaalibwa malungi nga amuyise sister. Kaakati beebuuza ate brother akoze atya? Weewaawo abamu bagenze maaso okuba nga ate basaasira mwana mulenzi amanyiddwa nga Sibitoker. Jjukira nti ono batera nnyo okuzannya naye content, so kati awo kigera nti just ki content. Abamu babadde balowooza nti oba oli awo beekwasaganya mu ngeri emu oba endala, wabula oluvannyuma lw'okuba nga ate akatambi kano kagoyinga viral bagenze maaso okuba nga ate bakikakasa nti munnange ababiri bano oba oli awo bakola ki beerimu engeri. What's happening today in the news? Okay, let's talk about what's happening today. Parliament. That's my baby. I just wanna love you, Terry Chilala. Parliament today, Minister for Trade, Honorable David Bahati, was giving a statement on the prices of all commodities, essential commodities, and he says, despite the prices being high, Olunaku olwaleero tujaguza beautiful little princess amanyiddwa nga Floriana. Yes, happy birthday darling. Era nga message eva wa auntie amanyiddwa nga Mariam agamba nti she loves you so much baby girl. Ne mami mwenna abaagalira wamu awo, so munange enjoy your age, your new age. Ate munange obulamu bukubeerere bwangu nga bujjudde emirembe wamu n'emikisa. Maama taata bonna bakwagala ebitenkanika. So bwetugenda kubanga ate nchiwunzika mwana mulenzi amanyiddwa nga Rama tanaba kubanga ate assa mukono ku nsonga y'okubanga agamba mbu yalwanyisa biki bisiyaga. So yasazeewo kubanga ataakinga buli muntu eyeenyigira mu kisiyaga. Ayina video gy'akoledde Mutesa gundi Juli birungi eyali Juli Mutesaasira nga mwana tunkambwe nzibu, so nga atera mu ngeri yemu yagenze maaso okubanga omudumu gw'emmunda agukyusa n'agutunuzaamuko eno mu bafaatha. Agamba nti nabo ekintu bakikwatira ddala era nga bakikwasaganyisa ddala maanyi, baboonoonedde oba batoonedde abaana. So bwe ngenda okubanga ate mbasiibulira wano abalungi abagalwa, nsabe Mungu oyo atakuumira mpeera asigale nga abankuumidde. Mubeere bulungi. For now, mweraba. Mpuliro nze senge kye kikazi nkiri kubo guyiku kugayuga n'ogwa wali n'ofa n'osesema ebinnyonnyo agaga nnyonnyo aga bbulu n'ebyo byo bikaboole kubo luyimu agasolosolo agagasolo agakadde agakudya agagaga munakyo kiyimba mukama lwana nange abalwana nange onsukulinde ku mukama gwe wootali kwate engabo n'akagabo ojonwanire. Ezo ennyimba z'ekyo ekikazi mulekerawo ziyimba mu church. Nyimba za kibi zina tunulidde ogukazi nenga guno ogukazi gunyuma okuba omugere mu busolo gujjuli Mutesaasira n'ogusota agasola ago n'ogusota tunogawanda mwaga agasolo munagwo gutendereza mukama. Otendereza mukama nga wookuuta ebijanjalo ne mukazi munno. Kiki kye musomesa eggwanga? Kyokka ne taata waabwe n'awolereza abaana. Musimanyanga, I love you my kids, nothing will stop me from loving you. You don't love your kids gwe pastor simanya Stephen Bichi. Ojja kwewana mbu oli pastor. Ekyokubeera pastor n'obukulu bwo tekitegeeza nti ogenda sumba nsi yonna. Sebo gyeri abantu abali smart nga ffe tuli banirule mu machachi. Pastor Bakabbo tugenda kukulabisa. Ffe nga tuli banirule mu machachi sebo. Oba basuula mu ttooyi oba obampa mbalabirire nze ngenda kulabirira abaana bo kuba toli musajja ategeerekeka. Nze abaana mubampe mbalabirire wadde nfuna katono. I will share the little with them. Okisussizza naawe we banaasiyaga nnyoka amatako ojja kugamba nkisussizza. We banaakuba omukira kitaawo mu matako ojja kugamba Rama akisussizza. Sirika gwe mugumba tozaalanga ku mwana stupid. Tobaako kyoyasamira ku live yange alinga n'amaziga nnyina ag'omuttako. Musimanya naawe okisussizza. We balikeera ku makya ne bakuba omwana w'omusolo mu bbina lw'oliddamu amagezi n'omanya ekintu Rama kye yali ayogerako kituufu. Kati maama woba oyagala okukakasa nti bibi weeteeke kaloti mu busolo ogende mu ddwaliro
ojja kumbulira side effect ezivaayo. Stupid. Ani gw'obuulirira gwe manege gambizi. Ate nno tuli mu kisiibo kanve mu kisiibo. Tuli mu kisiibo kanve mu kisiibo. Kuba kati nkuba ndekamuuko. Kuba mmanyi tuli mu kisiibo, saagala kuleekaana nnyo kuvuma nnyo. Newe tunaava mu kisiibo nga tulaba ekiddako. Wano nkuba ndekamu kati katumaliriza bulungi ekisiibo tulabe ekiddako. We balikeera ku makya ne basiyago omwana wo lw'olimanya. No tubulidde Pastor Simanya Stephen Ssennyonga. Pastor Stephen Ssennyonga teri ndiga gy'ogenda buulira mu church. Ewuliriza bigambo byo ng'abaana bo wabalekera omukazi omusiyazi. Natunuulidde ekikazi Mukama alwana nanga abalwa alwana naawe bikiggwe gw'omusiyazi. Mukama olamwe bafaza simanya ba sister biki mumusingo promoting ebisiyaganga mwaga amagandula bafaza batini nnyo abategeera naye mwe bafaza basinga mwezi nireyo mu masomero mu bulumulumu ne muli abaana bafa aba primary chokane mwe bafaza abagamba mbu teri kuzaala mwayitawa mwe bafaza mwayitawa bafaza mwayitawa nosanga sister ine bina ayigulize bina likomeri kitiribita kiri kiti kidigize bina no kigamba ko munange sister tukoze tutya kashoti muso yasi yakeche kubya nga bolu sister kugatama wavawa mwavawa mwe bafaza ne ba sister mwavawa nze chovola banne yagalira ba pastor bobe kubire enkudi zaabwe era nze wempulira mbu pastor yakubye enkudi ye simu nenya mutuufu pastor mulyendiga jikwata ku mabere Jiyito jiwa amazzi g'omukisa giyebakeko nze nagala nnyo pastor yiga mukama muwe ekiwummulo eky'emirembe. Pastor yiga nga yazina ndiga yaleka abaana bangi wanazaddewo nemwe bafaaza alega amagandula ayi Mukama tusaasire tusasire emyoyo gy'abakkiriza bafa ogiwe mu kiwummulo eky'emirembe amina n'ogamba lengira amina mutuweeko basisita bafaaza mwebake ku baganda bafa ab'obuwala mubazaalemu twale senga ensi yonna eggwera mu bwafaaza twandibaddewo tuti